tuddemu ekibuuzo kibadde kigamba omukyala abuuziza mu chatroom n'agamba nti bw'aba alina natural hair like dreadlocks just any natural hair enviiri ze nga ziri natural n'ayimirira mu shawa neyiira bweyizi mazzi nga tasumuludde enviiri kikkirizibwa nga amaze periods ze. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Amanya naye gy'okubidde ssebo. Nkubidde wano London naye ekibuuzo kyange kankitembwamu. Nashare ate ennyonnyolo ku kintu ennaku zino embeera eriwo titulina okuba nga tunaba mu ngalo batukozesa sanitizer. Sanitizer yalimu omwenge bw'omukwata n'omukozesa buuza oba osigala okyagirina ye ate abaffe bw'oba nga ate omusize ku ngoye z'osaaliramu ate nga condition eriwo ku mbeera eriwo. Ekyo ekibuuzo kyange. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Aisha Katalebwa, ukuva in Chicago wa Sheikh Bamlak. Sheikh, if I had sex and I decided to go, clean myself up, kati wemba step is in a shower and wash myself completely. Would that count as it nina wuzu? I'm going to pray or nina okufuna wuzu again? Same thing in maze your periods. Let's say maze my periods you're banging up stara isha and just okay, let me shower. From top to bottom. Would that count as wudu or do I have to do wudu again? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Kakati mbuza njagala clarify nga kukibuuzo ekya dreads. Dreads zino zetwogerako tutegeeza enviiri zo nga bonoziba obututwa mu nviiri zo zennyini nga togasseeko kintu kirala kyonna tozijje wa muntu naye nga zo zennyini naye nga wazisiba ogenza ozikuza naye ensiba yaazo gye bayita dreads naye nga zizo si za muntu mulala. Sibino ng'ebyabbo kyamaani. Nedda ssebo. Nedda ssebo. Nviiri zo zennyini nga bonoziba obututwa mu nviiri zo. I got clarifying that. Babiyita Kiswahili. Nedda Kiswahili. Otyo. Oyagala kugamba omuntu eyasiba ebiraasi. Ebiraasi. Anti bwe mubyogera nti yasiba ebiraasi. Kitegeeza nti bagattako. Bakuveeko tebabimanye ebyo babuuza. Kale kwe kiyite bwotyo nga bw'okiyite naye ate n'ekirala si kuyimirira buyimirizi mu shawa wabula ofunira ddala shampu sabuuni byonna n'onaaba bulungi enviiri zo ne zitukula kati kye twagala okumanya oba ezo enviiri zikkirizibwa oba oba ozisalako kubanga that is the only solution kuzisalirako ddala kusigaza nviiri z'osobola okusanirira n'ekisanirizo. Ekibuuzo kitegerekese inshallah. أقول والعلم عند الله. بارك الله فيكم. Okusaba byonna kati gwe Dr. Rashidi eza buchamani wamusanga wa olengera bulegeze. Al-muhimu barakallahu fikum. Okusooka kwa byonna sanitizer talina buzibu. Sanitizer wadde nga alina ezo nakaniza zebagamba nti ezirimu alcohol okusinziira ku bahthi ekwatagana ku mwenge. Omwenge ogwo sigwegwo ate ogunywebwa. Waliwo emyenge gya omwenge ekisooka omuntu bw'abanga afunye sanitizer bw'obanga gwo omuguze nga wo bw'oba ofunye sanitizer ali alcohol free yasinga okubeera omulungi naye bw'obanga taliiwo ndowooza tujja kukireetera bahthi yakyo insha Allah naye nga ahlul ilm
balaga nti okumukozesa oyo talina mutawaana wadde nga Sheikh Uthaymin namulabyeko ng'agamba nti alimu omwenge, alimu kontenti y'omwenge agwana okubeera ng'omuntu amuleka. Naye bw'ogenda mu fiqhu nawazil waliwo risaala nga bali ku mbeera ekola research ku bintu ebiguddewo by'oyinza okusanga nga tebiriko nasu ziri direct. Insha Allah tujja kukireeta tukifuneko ndowooza kadetailo akatonotono omulundi ogunajja biidhinillahi tabaraka wa taala. Naye tekimalaako wuzu. Kyenjagalako statement yokka gyenjagalako kyeyokubeera nti sofa sinalaba kubeera nti omuntu oyo wuzu ebeera emuweddeko. Kale nno naye ekyo tujja kukyongerako insha Allah omulundi ogujja biidhinillahi tabaraka wa taala. Kituufu ne perfume nazo bwezityo bwezifaanagana. Nze nina perfume bwe ntambulako eyo Allah bw'aba ntutteyo nange ntera okukebera ku perfume. Naye ne kanaaka niko kamwa bwe baba kwatera bwe baba booza ebbomba gye batabuza perfume balina ekika kye bamuyitira alcohol gwe bakozesa zibeera bamuyita alcohol gwe bakozesera okubeera nti bakola batya bayoza ebbomba eyo okutabula okugyamu obuwoowo obumu neefaanako bwe bityo. Naye perfume neefaanako bwe bityo kontenti ezo zibeeramu eza alcohol tusooke tuziwe akaseera insha Allah tujja kukiddira. Naye kyemmanyi haliyan kyensobola okugamba nti sikimanyi mu ebyo nti omuntu bw'abanga yetaddeko sanitizer nti mwana wattu uzu ebeere muweddeko. Wallahu a'lam. Ekigambo ekyokubiri ekyabakyala enviiri eza dreads. Aqulu wal ilmu inda Allah. Ebigambo by'enviiri bizeemu ebintu bisatu. Ekigambo ekisooka enviiri nga si nnyungeko wabula ne bazisiba mu nsiba eyo gye muyita eya dreadlocks. Ennaku zino abakyala basiba enviiri zaabwe nga ziri mu mbeera yaazo naye ne bazisiba mu ngeri yaabwe gye bazisibamu. Ensiba eyo terinaako bujulizi bugigaana. Tewaliwo obujulizi bugigaana kubanga obujulizi obugaana bugaana alwaslu, bugaana nviiri okubeera nti ziyungibwako. Omubaka sallallahu alaihi wasallam zalaga nti la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah subhanahu wa ta'ala agoba mu kusaasira kwe era n'akolimira omukyala yenna ayunga ku nviiri ze n'oyo amuyungako. Kati okuyunga ku nviiri abakyala twandibadde nga tukyewala kubanga obubi bwakyo bunene. Amma abakyala abasiba enviiri zaabwe mu ngeri yonna gye bazisibyemu etali yakuyungako, abo bo okusooka ekikola kye bakola tekirina mutawaana. Kikola kye bakola tekirina mutawaana kuba ebbanga lyonna enviiri z'omukyala za kyakwewunda, yeewunda nakyo. Kati balina engeri gye bazikola mu ngeri ey'okwewunda era nga beewundira babba baabwe. Kiri ekyokuyungako ne bwe wabeera ng'enviiri zo zikutuka. Ne bwe zibeera ng'enviiri zo zikutuka kobeere ng'olina kiwalaata mwana wattu okuyunga ku nviiri omukyala ogwana okubeera nga okwewala. Olaba omukyala Aisha radiyallahu anha, omukyala min al ansari eyajja Aisha nga bali ku mbaga n'agamba nti ya Rasulallah, omuwala gwe tugenda okufumbiza enviiri ze zakutuka izo okugamba nti alina obulwadde ng'obwebiguuna. N'amubuuza nti afanasiruha ya Rasulallah, otukkiriza okubeera nti omukyala ono tugende tuyunge ku nviiri ze agenda alabikira bulungi bbaawe. Omukyala bagenda kumuwasaamuko naye anajjako ati akatambaala nga subhanallah enviiri zifaanako bwe zityo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugaana n'agamba nti man ghashana falaysa minna, omuntu atufeera tabeera wa muffe. N'ayongerako ebigambo ebifaanako bwe bityo n'alaga okubeera nti omukyala agobebwa mu kusaasira kwe. Kale
etaabu esinga okubeera yakubeera nti omuntu ayunga ku nviiri ze. Kyabulabe omuntu yandibadde nga omukyala tagukolanga mulimu saate era tebagumukolako, kubanga kikuba sayidi zombiriri, alwasira walmustawsira, ayunga n'oyo amuyungako. Ekyo n'okiteeka ebbali. Ekigambo ekyokubiri, omukyala ono bw'abanga enviiri zazisibye bw'atyo, Aisha, Sawiya, abaffe bw'ajja n'anayimirira mu shawa ne shampo we bulungi n'anaaba bulungi enviiri ze, n'amala nayimirira mu shawa amazzi ne gamuyiikira bulungi okuviira ddala ku mutwe mpaka ku bigere, abaffe abalibwa nti anaabye janaaba. Omubaka sallallahu alayhi wasallam nga bw'olabye aya y'omu suratul Maida, nga bw'onoogenda mu ahadithi ezirambika okunaaba, wama kana rabbuka nasiya, Allah subhanahu wa ta'ala teyali mwerabize mu kussa amateeka ge, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Ayina Allah subhanahu wa ta'ala kyatamanyi nga mwana wattu ye mukwata mpola era ye mukwenkufu ku buli kintu kyonna. Ya'lamu ma kana, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebyaliwo, amanyi ebiriwo, amanyi ebinaabeerawo. Zino zonna embeera ze tugenda tuyitamu zonna Allah subhanahu wa ta'ala sabaqa fi ilmihi, azimanyi. Naye shara'a lana min ad-dini, Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo n'atuteekerateekera eddiini nti kino kikolebwa bwe kiti. Kati bwe kijja mu kunaaba okwa haidu oba okwa janaaba oba okwa nifaasi, omubaka sallallahu alaihi wasallam ayina ennambulula gye yalambulula omukyala gy'oteekeddwa okugoberera ng'ogenda okunaaba. Teyatugamba kuyimirira buyimirizi mu shawa na kubeera nti oteeka sabbuuni mu mutwe n'onaaza omutwe gwo n'oyira amazzi ekibanga kiwedde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bayyan yatunnyonnyola tugeze janaaba nti omuntu, Aisha hadithi tujja zituukako nga tutuuse mu mbeera ey'okunaaba, ng'akulaga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam asooka okutulaga okubeera nti tatawadda wudu'aka lis-sala, osooka kufuna wuzu mu bujjuvu bwayo. N'olabanga ennaaba ziteekulwamu emirundi ebiri, ennaaba Ummu Salama gy'alambika n'ennaaba Aisha gy'alambika. Eya Aisha erambika omuntu asooka kufuna wuzu yonna nzijuvu ng'omuntu bw'afuna wuzu ey'essola. Ate eya Ummu Salama neekulambikira nti ofuna wuzu n'olekayo ebigere. Ne kibeera nga ngeri emu ku bbiri. Wuzu gye tusooka okufuna nga tugifuna nga bwe tugifuna nga tugenda okufuna okusaala essola, then either gw'osalawo okumala wuzu yonna oba okubeera nga ofuna wuzu ebitundu ebikulembedde n'olekayo ebigere byokka. N'amala n'akulaga nti bw'omaliriza okufuna wuzu, olwo nno n'olyoka ogenda ku mutwe gwo, oba okozesezza shampo, oba okozesezza dito waffe, oba okozesezza geno naaba omutwe, naye ogunaaba ba'da al-wudu, ogunaaba luvannyuma lwa kubeera ng'ofuna wuzu. Bw'omala okunaaba omutwe, then n'akulaga nti onaabe shaqiqa al-ayman, naaba sayidi yo eya ddyo. Omanyi kyabbeeyi okubeera nti ebintu ebimu naawe obimanyiko akatonotono. Nange nali nyimiriddeko mu shawa nzimanyi, dushi nzimanyi. Omuntu alina obusobozi ddala bulungi, ate bagenze bazisobola n'osituusa kati olwaleero ezimu ozikwata ng'akutta akasumeeri. Ziri eza waggulu kati abantu bazivuddeko. Kati waliwo empya ng'omuntu gw'ogifuga oyagala kunaaba mu mugongo, eyimiribwamu osobola ogiyimiriramu ng'oyimiddemu onaaba sayidi eya ddyo. Fattaqullaha mastata'tum. Ekintu kyonna Allah bw'atulagira oba omubaka ekintu nga tukiinako obusobozi, tumutiiremu Allah subhanahu wa ta'ala. Ate omuntu Allah gw'agonderezza embeera, gwe wandibadde osinga okuteekayo omutima okubeera ng'olongoosa, kuba gwe Allah akugonderezza. Omuddu gy'afijutingira n'ebbeeseri n'ekikopo okubeera nti anaaba sayidi ye eya ddyo,
omuddu gyafyutingira n'akadomola tubadde ku budomola abeerenga anaaba omutwe abeerenga anaaba ndaba nti you have a lot of ease olina obugonvu bungi nnyo Allah bwakuwadde obukubeera nti ekikuyira amazzi kikuli waggulu gw'okukimira mu buyimirizi n'onaaba omutwe gwo n'obeera ng'oyimiramu n'onaaba ddyowo n'omala n'okyusa n'onaaba kkonoowo obuzibu buliriddawa okuggyako omuntu nga tayagadde kubeera nga yattabi'u sunna toyagala kugoberera nkola ya mubaka omubaka kiringanga omuntu bwana kugamba nendowooza wuzu bino yaga ati ate naaba omutwe ate onaabe omukono bwe nnyimirira mu dduushi lumu ne njyamu engoye neeyira amazzi wuzu mba sigimaze oba togimaze mwannyinaze oba togimaze kale nno naaba engalo zo bulungi soma basimala awwala bw'omala okusoma basimala naaba engalo zo bulungi bw'omala okunaaba engalo zo obulungi emirundi esatu naaba obwereere bwo bulungi mala okunaaba obwereere bwo bulungi bw'omaliriza onaaba engalo zo osome basimala otandike wudu akalisala wuzuye yeswala oyayo kuti ate basimala agisomereyo eyo gy'oli gy'oba osomera basimala kuba ebinaabiro byammwe byebyo gy'oli mu mbeera eyo mu kinaabiro mw'oba osobera basimala bisimillah mu ddoboozi ly'owulira lyeweewuliza bw'omaliriza funa wuzuyo taapu osobola okugifulira ku dduusi ng'osumuludde amazzi gw'otayiminga amazzi gayiika mu bungi ki funa wuzuyo bulungi either funa namba kubanga wooli tewazza mazzi eri eya Umusalama ekola nnyo ku muntu nga wooli si wayonjo bulungi nga weetaaga bw'onoomala okunaaba ofulume ebweru oddeko awalungi onaabe ebigere bulungi nga byebisembayo naye osobola okukozesa yonna gy'oba olonzeeko oba ya Umusalama oba ya Aisha radiyallahu anhuma omalirize ofunye wuzuyo nteeka shampu owo mu mutwe gwo naaba omutwe gwo bulungi periods ebeere naaba ya haidu ebeere naaba ya nifas naaba omutwe gwo bulungi bw'omaliriza barakallahu fiiki naaba ku saidiyo eyaki naaba saidiyo eya kono eya ddyo gy'oba okulembeza okuba waggulu mpaka wansi bw'omaliriza teekawo saidiyo eya ddyo oginaabe obeere ng'omaliriza okunaaba bw'okola naaba kwabaddeko ekibuuzo ekyakulembedde ndowooza kyabadde kya nakiwulidde mukwaya yabadde yakibuuzizza tyabaffe omukyalo ono dreads azisumulule oba omukyala n'agamba nti mpozi ng'osalako nsaleko version esinga okubeera nti nze kwentebenkerera nze kwoyo afaanako bw'atyo akakase bukakasa nti amazzi gatuuse ku nviirize gatuuse ne ku scalp amma omukyala bano abaffe ab'enviirizi n'ennyangu yasibye bitutwala tugende Sheikh Nasr yagaziwa ku nsonga eyo mu silsila al ahadithu dhaifa bwe yali ayogera ku kintu ekyo n'alaga nti ekyandibadde awula kwe kwandibadde ng'omukyala bw'aba alina obusobozi yandibadde asumulula enviirize ku haidu n'ennifas amma ku janaaba qawlan wahida tayina nsonga senga anaaba n'akakasa nti amazzi gatuuse ku scalp ye naye ku nifas ne ku haidu ku nsiba z'enviiri zino ennyangu asumuludde indi yandikira ku atasumuludde so nga atasumuludde naye bw'aba nga afuddeyo olw'okaluubirizibwa n'ebifaanako bwe bityo bw'aba nga afuddeyo n'abeera nga amazzi gatuuse bulungi ku scalp n'abeera nga anaabye bulungi arju alla ta'tham nsuubira okubeera nti kyaba akoze abaatuukiriza wallahu a'lam ebyo ebibuuzo ndowooza ebadde ku nviiri n'ebifaanaganako bwe bityo simanyi oba mubaddemu ekirala kyendeseeyo
warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Lwaki tomanyi dreads? Abakyala bakunnyonnyole dreads bwe zibeera. Basooka abo abasajja basooka ne basibaku ez'abalala ne bagendanga banyoolanyoola kati bwe zikula n'ajjako ziri ze yasiba n'asigaza zize ze zigendanga zirengejja zibeere za bukyamaani kasigere zangenda zisigala Tuddayo emabega nti olunaku lwe lwateekeddwa okusaaliramu luteekwa kuba nga luyonjo. Bwe kiba nga tasobola ng'esswala ezo zigatta erina gyegatta naye ng'obudde bweyo gyagattako bujja musanga ng'atuuse mu kifo agitwale mu maaso ataale n'eyo endala gyegatta nayo. Wallahu a'lam. Amma mu mbeera nga ddala nga alternative zonna ezo tezisoboka ate era nga tasobola kubeera nga tugeze eno bw'ebanga ekkanzu yange ng'eno ng'obukyafu bulinga wano amazzi g'ogenda okukozesa okufuna genyininyini gw'oba osooka oyonjesa olugoye obukyafu buveeko naye tugambe nti byonna tebisoboka. Abakyala tebakkirizibwa kuyunga nviiri ku nviiri zaabwe esswala yazigaana nkitetuuka naye abambala wiigi nga bw'agijjako asaala n'amala n'agizaamu ekyo kiri kitya kati asaala naye. Sheikh Abubakar waliwo aweereza n'akanyawo ekibuuzo kyendabye nga nti alaba oluusi nga abantu batwalira abalwadde mu ddwaliro ali ku kitaana yammameko abaffe ekyo kyebakola kituufu tekirina mutawaana bw'aba nga tasobola kukozesa mazzi ate tasobola kuvaawo awo nga alina kutayammama bamutwalira block n'abeera nga akubako ebibatu n'abeera nga atayammama nga bwe twalabye waggulu mu aya gye twasomye mu suratul maida aya ey'omukaaga ojja kugiraba wa in kuntum marda ekigambo ekyo eky'obulwadde ojja kiraba oyaga nti falam tajidu maa yaleeta excuse emu ey'okubeera nti tosobodde kufuna mazzi naye ate waliyo excuse ey'okubeera nti amazzi gajja kumukosa eyo nayo ndala kati yejjiramu fatayammamu saida yensonga lwaki bamuleetera buloka n'abeera nga atayammamako asobole okubeera nga asaala tekirina mutawaana. Ekibuuzo mwannyinaffe kyazzeemu okubeera nga raisinga Sheikh Mukwaya kyeyakoonyeeko ekyokubeera nti abayungawako essola tezituuka. Tetugambye nti essola tezituuka la tetugambye essola tezituuka tezijja kutuuka ddi senga babadde bakakasibwako okubeera nti banaaba ne babeera nga tebana olw'okuyungako okwo wuzu yaabwe yebanga yeesoose okufa n'essola yaabwe olwo ejja kubanga efudde naye wabeera nga wuzu yaabwe tefudde olwo mwana wattu essola yaabwe ejja kuba nga tefudde. Amma al ithim omusango gw'okuyunga ku nviiri ogwo gwo bagulina ate nga munene. Essola okubeera nti essola yo omuntu gyewasadde ng'alina ekyonoone eitha eri mu bikkirizibwa essola n'ebikkirizibwa tekijjaako kubeera nti gwagisadde osigadde n'ekyonoono kyo. Kati omukyala asobola okubeera ng'ayuze ku nviiri n'abeera ng'afunye bulungi wuzuye kasite ekwatako ku bitundu byateekeddwa okubeera ng'akola atya byateekeddwa okubeera nga n'asaala essola ye. Essola ye tetusobola kugamba nti nfu tewaliwo ekyasobola kiyimirirako kuba afunye wuzuye mu butuufu bwayo. Amma ekyokubeera ng'asigadde nga mal'uuna nga mukolimire agobeddwa mu kusaasira kwa Allah aliko obusungu bwa Allah ekyo kyo kisigala kimukakatako. Kati ne wabeerawo abateekako bagambye nti tebayungako wabula batuuzaako kituuze
bwe bamaliriza bwe bamala okusaala ne bakizaako bw'aba bagenda okusaala n'akijjako abo be bayita abafere. Omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man ghashana falaysa minna, batufera. Omwami we alaba ng'alina so nga mwana wattu babiyita biwaani, amusibye ekiwaani. So eddiini eno simanyi abakyala naye ndowooza ebifaanagana bwebityo bigwana kwewala. Ebyo biri eri mu abwaabu libaasi mu bikwatagana n'okwambala gye tusobola okubirambulira ennyo, naye wano tuli mu okwetukuza, bikontana ddi n'okwetukuza naddi bwe bitakontana na kwetukuza biidhinillahi tabaraka wa taala. Oba oli awo mu maaso tunakyongerako okukyogerako, naye mukkirize tuleme okubeera nga tugaziwa ku kyo okusinga awo. Wallahu a'lam. Nail vanish ebyo kubanga biteeka coating ku njala zino. Vanish oyo ajja n'abeera nga ali wakati w'amazzi n'enjala zino eziteekeddwa okutuukako amazzi. Ate ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam atulambikira nti omuntu yenna okuleka akantu akenkana atambula ng'olwala bwe lutambula. Wal ilmu inda Allah.